Pastor Rita was my friend. But she had a dream telling her that give me your house. Pastor was asking for the house. Give me your house. She thought they've asked for her home. And she wasn't sleeping in her home. Tuesday at Wednesday in her Thursday Mutundwe. Friday asula Mutundwe. Saturday asula ku lusozi. Saturday at the mountain. Monday tubadde tusulanga naye ku lusozi. Monday I've been sleeping with her at the mountain. Naye olulimi lwa Katonda lwewuunyisa. But the tongue of God is amazing. Ye nga amanyi. She thought bamusabye makaga. they've asked for her home. Songa Mukama kyamugamba. But what the Lord is telling obulamu her, bwo kati bumpe bwaggwa ne kati mbutwala. that give me your life now. It was finished, but I'm taking it now. When God accomplishes you and He builds you, there's a time He's going to ask for that house. Its works. Era mwana wattu aweereza wiiki namba yonna ne ku Sunday yaweereza mu service ye ku ssaawa 5 eggulu ne limunona. At 11 the heavens came for her. Kyewuunyisa nde yabadde akoze n'okwebaza. It is amazing that she has done a Ku Sunday gy'abadde akoleddeko okwebaza ebadde yeeno gye baamuziikiddemu. On that Sunday she had done yamaze okusasula ba service provider. After paying the service provider, be yasasudde be baakoze ku mukolo gwe. The ones she paid are the ones who worked at her burial. Njagala Mukama akuyambe tutegeere olulimi lw'eggulu. I want God to help us understand the tongue of heaven. Mukwateko mugee Mukama akunyambire. May God help you. Kyova olaba buli Lwakubiri That's why every Tuesday mbeerawo wano mu service. I am always here in the nga service mbasomesa olulimi lw'eggulu. teaching you the osobole tongue of heaven okutegeera so that you can obulokole understand busobole it, okwanguyira. so that you get first time born again. Bw'otategeera n'otakwatagana na If Katonda you don't understand and agree oyinza with God, okaluubirirwa. it might be difficult for you. Mubufu bwe bumu bangi mwavuddeyo nga twateredde video Pastor Tom nga yogera ku nfa ya Pastor Rita. Mwaji obanjogere ki naye nga evidiyo yabaddemu obubaka nga yogera ku bulamu bwe nga bwabadde naye ate waliyo video ate eri wansi weeyo yabaddemu obubaka ng'abaana banyumya abaana b'omugenzi nga boogera ku nfa ya mama waabwe. Buli kimu story bageneratinze bulungi okutandika mama waabwe nga alwadde ku Sunday like byonna babyogedde baana babadde babiri era nga bavudde ne batuwa obubaka buno. So bantu bangi mwabadde mugamba nti caption ze tuteeka ku videos tezimatchinga na biri mu videos bambi nedda seekyo wano nabaleetera video ne mbagamba nti ebibadde mu kufa ebibadde mu kuziika era ebyo ebyali mu kuziika bye bimu like mwe mwali obubaka abaana bwe bayisaawo nga boogera ku nfa ya mama waabwe naye ate era ne wano njitaddewo era yeeno yennyini gy'oli okulaba kamba baawe still mubeeyongeze ate muleme gamba nti munange byenteeka caption si byebyo ebibeera mu video kyatukola bubi nno kyatukola bubi lwakuba ndowooza oba afe abaakola ensobi wammwe abatakitegeera bulungi naye Katonda mu byonna mutusaasire lwakuba kamugiteeke wano no video mulabe ekyaviirako Pastor Rita okufa mu abatagiraba. Katonda abawe omukisa. Abadde atera otawaanyizibwa era ng'atera olwalalwalamu n'atabukamuko naye n'afuna medication n'atereera. Era 2 weeks before we yalwalidde ku Monday, 3 weeks I think, yabadde yalwala n'alwala bubi nnyo n'agenda mu ddwaliro ne bamujanjaba. Nawonera bulijjo bamujjanjaba kuba bulijjo tumanyi mama atera otabukama abadde atera okutuuyana n'agamba ebbugumu lingi ng'era ekirwadde ky'ebbugumu ng'anyumya ayagala nnyo mbeera ebweru mu mpewo kati nga ffe tukimanyi ebbugumu we liyiika obulamu bwe bukyankalana. Era kyekimu ekyabaddewo ku kiro ekyakeesa Monday yavomitinga n'afuna ebbugumu lingi
kati Tamiya Semakula yali yamugulira ekyuma ekipima pressure n'amupima pressure ngeri high n'ankubira zali ssaawa 11 n'aŋŋamba mama ali bubi nnyo kubanga pressure yagipimangako ekyuma kiraga era kati ye n'abitegeera engeri gy'abimanyimu ebyo by'essawo n'akitegeera nti embeera mbi n'ankubira nemugamba era tetwayogera nti ku luno mama tumutwale mu ddwaliro eddene kuba abadde n'omusawo amujjanjaba ng'eddwaliro si ddene bulungi kati nemugamba funa means of transport otwale mama mu ddwaliro ngenda kubassangayo n'atwala mama mu ddwaliro n'ankubira yali yakatuuka n'ankubira nanga mama bamutadde ku oxygen mama tebamuteekangako ku oxygen bukyanga alwala bulijjo alwala n'atabuka naye tebamuteeka ku oxygen bamutadde ku oxygen nentya nnyo neŋŋamba mama tebamuteeka ku oxygen abeera butalamugumu era n'ogenda mu ddwaliro abasawo basiyu bamuteeka ku oxygen eyasooka n'agaana okukola ku mubiri gwe ne bamuteeka ku oxygen owookubiri n'agaana okukola ku mubiri gwe ne bamuteeka ne bamutwala mu ICU ne bamuteeka ku oxygen wa ICU ne oxygen wa ICU n'agaana okukola oyo ali nnumu omusawo yatuyitanga ng'atuwa updates n'atugamba kati nno maama wano waali tumutadde ku oxygen tugenda mu monitoring embeera weetereera nga tumussa oxygen levels naye awo nga amawuggwe ate kati nago gali amawuggwe tegaliiko omusawo n'atutuuza mu meeting n'atusomera ebirwadde bonna almost nga buli paati atugamba ndwadde amangu ago nga buli paati y'omubiri gwa maama eriko ekizibu tugamba amawuggwe malwadde omutima mulwadde ebibumba kidini batugamba buli kimu kirwadde ne tubeerawo awo ng'akyaliko oyo oxygen naye nga bamumontali nga bamukuba eddagala tebaagala mushifutinga muzza ku leve esembayo kuba leve yali esembayo yali yamusirisa namuwa life supporting machine bwe zaatuuka ssaawa 12 omusawo n'atuyita n'atugamba tukebedde nga waliwo enjawulo ntono nnyo era ng'omulwadde tulina omuadvansinga ne tumuteeka ku life supporting machine we had to agree ne tusayininga documents ezaali zeetaagisa in consent for what ekyali kiddako kubanga nkitegeera kati nti omusawo yalinga atugamba kyonna ekiddako tekigenda beera kirungi n'amuteeka ku life supporting machine n'atugamba luli maama obadde omuyita n'awulira naye kati tajja kuwulira nempulira bubi nnyo naye before that nga tebannamusirisa yali atandise okulwana kuba namulabako ng'atandise okulwana neŋŋamba maama alwana na bulamu kati mukama muyamba akomewo ng'atandise okufayitinga ne bamusirisa we bamusirisa ssaawa 12 ne batugamba life supporting machine bagenda gimonitalinga for 12 hours bajja mukeberako ku makya batubuulire oba akyuse bamuse ku oxygen level 3 kuba yasingayo mu ICU netulinda bali batusuubiza omutwala mu CT scan ngera essuubi lyange lyali awo nga batugabe wana stabilizingamu tujja mutambuza tumutwale mu CT scan nalinda CT scan nga tetuuka netegeera nti obulamu tebunnatereera embeera eyongera bbeera mbi ssaawa zaawera 4 ez'ekiro ku Monday omusawo n'atuyita era nga bwe yabadde atuyita ng'atubriefinga n'atugamba twatandise olugendo luno ffenna saagala baleka era njagala bawa updates ku mulwadde waffe naye buli bwe yabadde ng'atuyita kola kyetusobola naye tarespondinga bulungi omutima awo nga bamaze okukebera omutima tebamutambuza baleetaawo ekyuma ekiri simple ne bamuscanninga omutima from there ne basanga omutima ne batugamba omutima part of it tesupplyinga musaayi bulungi mu mubiri kati awo ate ekyo kizibu kirala kubanza enkubuli yabadde kuba omutima tegukola kitegusupplyinga olwo nga nnyogoga yenna ng'akuguma mu kifuba wokka kuba omusaayi gwakomangawo ku mutima wennyini omusawo yatugamba mumukwateko mumuwulire kakati oluvannyuma omusawo n'atuyita neera kuba yali atuwa updates n'atugamba olugendo twalutandise ffenna abali ku mulwadde mujje ne tujja
n'atugamba tulemereddwa. Omusawo okwogera tulemereddwa yalinga atugamba nti maama amaze okugenda naye ffe abaaliwo tetwayagala kipasiivinga mangu. Naye nakitegeera luvannyuma nti baali bamutadde ku life supporting machine nga kyetulaba kyakuba mu mutima ekissa kyuma kyekiri mu pampinga. Abasawo nga medication bazivuddeko, omusawo ng'atudde wali ng'alinga atulinda tukkakkane aggyeko ebyuma bye. Ne tubeerawo awo okumala essaawa ebbanga eriwerako nga ffe tumulambula n'atulaga n'otulaga ekyuma ekiraga omutima ng'omutima tegukyafunctioning nga guli below 40 ng'ate guli up and down like egenda nko mu 6 nejja mu 40 nejja mu 45 negenda mu 20. Kati waliwo ne X on that machine. Kati nga tuli bagumu kubanga zinalabanga ki omutima gulinga okupampinga kumbe ekyuma kye bamutaddeko kyekikyapampinga. Era ekyuma omusawo bwe yamala n'akimuggyako obulamu bwa maama we baatugambira nti bukomye. Twebaza Mukama baatutambuza olugendo olwo. Maama n'agenda bw'atyo